Abooluganda Mukama yeebazibwe abakumye nange nankuuma mbalamusizzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo abeera omulamu ennaku zonna ez'obulamu bwaffe. Aleluya ab'emikwano. Mbaagala mwenna abalokole n'abatali balokole kubanga ffenna tuli baana ba Katonda. Era ng'oyagala okukakasa nti tuli baana ba Katonda. Ng'oyagala okukakasa nti tuli baana ba Katonda soma Zabbuli 24 olunyiriri olusooka owulire wagambye wati ensi ya Mukama n'okujjula kwayo, ensi zonna n'abo abazituulamu kubanga yagisimba ku nnyanja yaginyweza ku mazzi amangi. Ojja kusoma ebiddako awo eyo mpitiddeyo buyitizi ba mikwano. Nzize ne Amosi 3 olusooka mpaka ku lwokusatu wagambye watya muwulire ekigambo kya Mukama kyaboogeddeko mmwe ekika kyonna kye nalinyisa nga nkijja mu nsi y'e Misiri ng'ayogera nti olwokubiri mmwe kabe namanya mu bika byonna eby'ensi zonna kyendiva mbabonereza olw'obutali butuukirivu bwammwe. Aleluya abooluganda. Misiri be baani? Ye ggwe omulokole yava eri. Isirayiri yaani ye ggwe Mukama gwe yajja mu nsi y'e Misiri, gwe yajja ku by'ensi n'osalawo n'ogamba nti kati ngenda weereza Mukama naye ng'ate ne gw'oweereza tomumanyi, omuweereza kungulu naye munda mu mutima tokola ki? Taliimu wadde n'akatono. Aleluya abooluganda. Ogamba oli mulokole kyokka bw'ogenda mu kyaki endiga z'abendi ozisumba ate bw'oyogera kino bw'oyogera kiri bw'ogamba Mukama yakundaze nkuwase olimbye endiga ya Katonda yakuntumye nkuwase ate ne wayita bbiri nti gwe yakuŋŋaanye ne wayita bbiri nti ate kino. Wulira wammanga olunyiriri olwokusatu lugamba lutya? Lugambye nti ababiri bayinza okutambula bombi wabula nga batabaganye. Kibuuzo mulokole nze naawe tukiddemu, nsaba okiddemu. Oyinza otya okuweereza ddala Katonda, oyinza otya okuweereza Katonda naye nga tokkiriza mukwatagane naye nga gw'oyagala mutambule babiri mu kkubo? Mulokole tereera weewunzise kubanga mazima ddala babiri tebasobola kubeera wamu. Gwe kigezeemu mu bufumbo muyinza okubeera mu bufumbo abantu babiri naye nga temukwatagana ne bugenda mu maaso. Era walina okubaawo okukkaanya. Oweereza Mukama naye ate ng'oli kuweereza ne kaani kamamona. Osaba eno olowooza ku sitaani bwe bigaana n'ogamba bannange Katonda ayamba yeeyambye. Please mulokole weetereeze. Mukama akumbikkulire otegeere olunyiriri olwo ofune ansa gy'oddamu mu linnya la Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Amiina. Akunjagalire.